onaku lubandagayo mu kibiina kya Nuupu obandaga eggwanga nti nyingide Nuupu nafuna amasimu okuvirira ku yali President General oba President General Mukulu Mawe Mukulu Sitanda n'akubira essimu batangane bakwetaka okukoza eki naawe ogenze mu ngeri gye mwagenda mu NRM namwe mugende nzonku bali banyogereza nanga okugenda nabo ne bagamba nze sisobola kukolera mu NRM otunuulira abali najja nakumbi labira ddala NRM yennyini kati olulimi lweboogera lulimi lw'ekino NRM ono munani akwerera kiswaza gavumenti yaffe of course kiswaza nnyo eggwanga era kyekisonga kiro natansa wane kugamba nti twandibaddeko ne ku mizi nti wawo nti serving officer yadduse yabadde enzibu kati saaba minisita yakomewo ate ayina abasirikale abalala ayina abasirikale abalala kubanga kyensuubira nti neweyabadde agenda teyagenze na pisito ya ggwanga okay gwe agenda mu maaso n'okutugoberera ku mukutu ogw'ensonga DNC Daily News Channel gwe mukutu okukutuusaako amawulire ag'oteekeddwa okumanya oyagala oba toyagala tetukutuusaako gwe gweoyagala wabula g'oteekeddwa okumanya nga tukutemera mu nsonga ezo zigenda mu maaso n'okusinga bannayuganda n'ogenda mu maaso n'okuba nga ozinnyonnyoka okuteekateeka puroguramu eno n'ogikwanjulira nze Shafik Alfred Kananura ku Daily News Channel akanyomero kano kayitibwa Face the Point nga n'olunaku olwaleero tulina Honorable Munanansana yagenda maaso yagenda okutunnyonnyola ku nsonga ezitali zimu ekitiibwa tujja kusaba olamuse kuba tulaba ku Daily News Channel tugende maaso n'okubanjulira ate kiki kye tulina olunaku olwaleero yes abatulaba bali ku Daily News Channel osainza okubeera kuwamu nammwe nze Sali Isaac K ne musajja wa biti bingimuko actually nze nasobola okubeera deputy mayor wa Nansana nze kansala yakiikira ebisanja bibiri wa Namwelu North ne musajja wa Nuupu ne musajja mulimi ne musajja investor ate nga mpanga lya mu Nansana saizi okubeera kuwa munamu ate mwanammwe bali kujja kunkyaliako wano wetubeera okusinziira wetubanga tuli mu nsonga z'ebyobufuzi oba ebyobukulembeze wano wensinziira ate nga beside nga ndi ku mirimu gyange kubaza emisajja mubazi wa bitabu ofisi yange eri mu tawuni awo wa House so mbanga siri mu kibuga wano wensangibwa tweyanziza naffe okuba nti wasiimye yasiima yekka wakkiriza n'ogamba tujje ate tubeeko ensonga zetukkaanya nga bwogambye nti oli munnabyanfuna ndowooza ensonga z'emisolo ezo jja kuba nsonga nkulu nnyo olunaku olwaleero naye nga tetunaba kutandikira ku misolo Honorable Nansana agamba ki mu nsonga z'ebyobufuzi Nansana tutunuulire ku nsonga z'ebyobufuzi Nansana nga municipality Nansana ne Kampala tosobola kubyawula otunuulira Nansana ebyobufuzi bya Uganda almost bisaanikira mu Nansana wow yes no otunuulira Nansana era ne Wakiso fe otwali tukyali mu DP nga bagamba nti ab'e Nansana bagamba ki kakati ate mu Nuupu era abantu batasobola okubuuza Nansana bo bali batya so Nansana ebyokulembeze byabyo bina engeri gye byakulambira ate sobola byawula ne Kampala naye nga sofa abakulembeze Nansana esinza abakulembeze banno noza mu Wakiso waba balina ebizibu byabwe balinamu obutakwatagana kubanga otunuulira mu Nansana nti sipiika takwatagana ate na meeya naye ekyenjawulo kiriwo nti kati saawa eno meeya tali mu ggwanga of course kibeera kizingamya kubanga otunuulira nti ate sipiika omulaba nti ate alinnyo mu kombanda ate meeya talabikirako wa Nuupu ne sipiika wa Nuupu obuzibu bwa meeya ndowooza lwakubeera nga talina nnyo budde obeera mu Uganda oza kyekizibu kyalina nti kati saawa eno ali Japan simanyi oba yagenda kusoma oba yagenda kukola ki naye nga kyensonga lwaki olaba nti abantu abamu beegulira mulanga nga balina ebintu byebaagala batuuka mu ofiisi ataliimu ogamba omukulembeze omutuufu yandibadde ngaawo abantu obudde ekitaliiwo naye nga bakansalazi bagezaako okulaba nga atleast batambuza bisitiri by'abantu bannanansana emirimu balina tujja kigamba nti no abavubuka balina emirimu Nansana balinga 30%. Bw'otunuulira abavubuka mutuufu tebalina mirimu
ate batunulira nti no olwokuba nti waliwo enkulaakulana eyajja tuli emabegako nga oyinza okusanga abavubuka abamu nga basiba kuba amataffaali gaabwe agatakyaliwo kubanga gye baakubiranga amataffaali tewakyali n'osanga nga abamu baweerezanga ku bizimbe ebizimbe kati ebisinga biweddeyo mu Nansana kati abantu abazimba ate bali mumalako kati wosanga nti abavubuka emirimu egyalinga gibangwire egy'amaanyi olaba nti mutuufu tegiriiwo naye ate nga olaba nti ne gavumenti tefuddeeyo nnyo kulaba nga at least esobola okuleetingira abantu emirimu mu Nansana. Ku nsonga y'emirimu mu Nansana okuba nti abavubuka tebalina bulungi mirimu 30%. Tulaba nga bannayuganda 70% tebalina mirimu. Tulaba nga abavubuka bangi kati baddukira mu kkuba byeyo. N'abafuna chance ne bagendako mu nsi ezo kibabeerera kizibu okudda. Nga kino bwe kijjidde oba we tukyogererako ng'omu ku bakuuma prime minister yagenze mu America ne prime minister yakomyewo eka ng'amusuddeyo awamu n'ekyo ono serving officer ekyo kitegeeza ki eri eggwanga okuba nti serving officer ayinayo omulimu atuuka okusulawo omulimu gwe n'abulira mu nsi endala kitegeeza ki akati mu nsi endala prime minister nibadde ne ku mizi actually it is a shocking okulaba nga bavuddeyo ne bakyogera ate mangu nnyo olaba nti Uganda olwokuba nti neyina ebizibu ebintu ebimu bandibadde basooka ne balooza ne babikwekanamuuko kubanga tewalikwata kimanyi ti Uganda mutuufu emirimu tegiriiwo ne baserving officers abo boolaba wabanga tafunye bu allowances esente ze bafuna ntono ate lusi ne batazifuna mu budde kati olaba wano Uganda wano yensi eyewula sente naye ng'egenda kusula misaala kugamba ensi wetuukira ku kintu ekyo kitegeeza nti ekonome yaabwe etasobola ki okugwa kubanga oŋŋamba nti nolwale guno omwezi mweweza sente z'omusaala ate omwezi ogujja ate jjukira oba otandikidde okusasula interest rate eyo jojja ki twasuubira nti kati official omuntu gwakuuma w'amaanyi allowances ze kale omusaala guyinza osigalayo naye allowances ziba kakati nze kankubuulireko officers bano boba abakuuma aba VIPs waliwo abamu nga agamba nze okumpa okuuma VIP gundi olekayo kubanga waliwo ba VIPs nga buli muntu yeegomba okukola naye nga atwala abakozi nga VIP oyo nga atwala lusi bano abasirikale be ng'ensonga atwalanga muganda we nze lumu olusi ntera nnyo okubeera ne meetings lusi tubeerako olusi awo ku Sheraton awo nga tulina meetings kwaffe naye n'olwokulaba abakuumi nga bakoma eri lusi abeera security room wano wayingira ku Sheraton nga bakomeeyo naye ate n'olaba nti abamu abakuuma bali eno mu bitafutafu kati nga olaba nga waliwo difference era nze nafunako omukisa nembuzaako omu akuuma omu ku manene mu Uganda wano nemubuuza nti yinga gwe toyingira nga wetayinza nakukkiriza kukola kusala okutuuka eri kati nolwekyo tuyinzika okuba nga tulaba nga tumwegombesa oluusi akuuma prime minister naye nga ayita mu mbeera enyigirizibwa ennyo kino ekikyokubula kituwa ekifaananyi kyoluusi abadde alina byasirikira yes ayinza okuba oba ng'eyinza okuba yali ggoolo ye nti nze netuuka mu America mbakikoze eki mbakimaze kugamba waliwo ensi mutuufu z'otuukamu nga buli okituukamu oba olaba nga oyingidde mu ggulu nze waliwo ensi naye nakusooka okugendako obwere wa Uganda natuukako mu nsi eya Kata kyozi Kata kubanga nyenjenako nakosa Kata Air nga erina okukituusaako mu Doha naye natuuka Kata naye ndaba nga obutuufu nga Uganda tesaana kubeera nsi nga tesaana kubeera nsi Uganda kyekyalo kya Kata anti kati sina kyalo kya Kata tetuuka na ku kyalo kya Kata Uganda kati nolwekyo ate bwe nagendako mu nsi nga UK nengendako Canada nengendako Germany netwako Netherlands netwako mu America ate nalaba birala nnyo nti otunuulira nga mu butuufu nga opportunities nyingi kubanga tosobola kubeera mu nsi mu America n'obula opportunity tekiriyo opportunity esobola okukulema mu nsi z'Abawalabu onoonya emirimu olusinzawo okukubula naye ensi nga America kubanga America yensi era nze mpulira nnyo abantu bagamba nti America edipotinga kizibu nnyo America okudipotinga omuntu kizibu nnyo ensi ezisinga okudipotinga ku ssente z'amaanyi ensi nga UK ye kyangu nnyo kyakudipotinga naye ensi nga America nze nabeera mu America emyezi gye nabeerayo
tewaliwo poliisi yansabako kubinyogerako naye ate mu UK nga kizibu nnyo okutambula ennaku 3 nga tebalina kubuuza ababikwogerako nolwekyo ndowooza ayinza okuba yatuuse mu America oba oluusi alina omuntu bwabadde bakomunikatinga naye ntize wootuuka kasi otuuka wano ebisigadde bindekere kati ngaokuti nti yatuuseewo jjukira nti n'ateba ggolo ye yagendeze na prime minister oluusi visa America tegaba visa oluusi myaka 2 kati nga ne wabanga agenza kisinyi gy'okumuzza kino kitegeeza ki okubanga ono munali akwerinda kiswaza gavumenti yaffe of course kiswaze nnyo eggwanga era kyekisonga kiro natanse wane kugamba nti twandibaddeko ne ku mizi nti wawo nti serving officer yadduse yabadde enzibu kati saaba minisita yakomyewo ate ayina abasirikale abalala kubanga kyensuubira nti newe yabadde agenda tiyagenze na pisto ya ggwanga okupanga abantu babeera ne program gyebasobola bawa asobola okutuuka eri ne bamuwa emundu ey'okwerinda kubanga waliwo n'ensi z'otuukamu nga ogeze n'abasirikale bo ne batuuka eri ne baganda bakozesa ne bagamba nti abasirikale bano bajja kwenjoyinga okubeera wano naye tugenda kuwa abasirikale abaffe kubanga ekyo ne mu America kiri common nnyo kizibu nnyo okusanga omusirikale nga wa Uganda ng'atambula akalakala ne muntu kizibu nnyo kubanga eri ensinga America nti otuukayo nti kizibu nnyo okulaba nti bino bitibwatibwa yomuyina wano osibanye n'atambula n'emmotoka meka ente tebiriyo osobola okusanga prime minister nga alina emmotoka emu n'omusirikale mu America kubanga ebyo bitibwa kana akajanja keno wammwe mu Uganda naye eri akajanja ako tekaliyo kati nolwekyo asobola okutuuka eri nga yatuuseeyo n'alaba nga mutuufu talina namakulu lwaki yagenze nayo nga n'atuuka eri nga bamutwala ng'omuntu wa bulijjo anagamba ne lwaki sifuna opportunity nempita kubanga wawulira nti olio nti omuntu akusasula per hour wakati olaba nti omulimu mu America omuntu ayinza okuba nga basasula nga $12 per hour esente ziba nyingi nnyo okusinziira ku sente z'abantu zebabafuna wakati wanayinza okuba n'omusirikale nga sente ziri official ne ziba na $5,000 kati watumyamuko nti olunaku lumu bwe luti ng'asobola okufuna $60,000 lwaki aba talina kyakola ate ng'afunye visa nga tagizaddeemu naki n'amaanyi okuvaako ku nsonga eyo gato ku nsonga y'ebbula ly'emirimu naye nga kwe tukyali ebyemizannyo kyekimu ku ebitondawo emirimu indirectly nga bw'oba obiraba olabanga ekya bulijjo naye nga kitondawo emirimu naye tuli mu kiseera nga Uganda terina kisaawe kisobola kutegeka mipiira omutendera gwa Africa ne ku mutendera gw'eggwanga mu laddiyo tetulina bisaawe tubadde tulina Namboole mwaka gwa 2022 Parliament yayisa obulungu 97 okuddabiriza ekisaawe nga kirina kuggwa mu mwezi ogwokutaano mwaka wabula kyatuuse mu kaseera bwe tugamba tinatera okuggibwako engalo kaafu negamba nedda tekinatuuka ku mutindo tebanakola tebannakimaliriza nga tulina nakivubo bwe tulaba nti awedde naye ali ku final touches kaafu yagambye tewaaliwo kwebuuza okuzimba ekisaawe ekyo kino kitegeeza ki eri bannabyamizannyo n'emikyero okusooka nzi so disappointed oluusi ne Parliament okumala nga gayisa ssente nga tesoose kulaba oluusi ne kumamu tooki wajja esindise sente zino nze ndaba nnyo sente tufulumya mu Parliament kyawo olina agamba nti zino zigenda kufuluma tugenda kuyamba loko tugenda kuyamba ki naye nga sente zifuluma ffe ate ne tubeera nga oluusi sente gye tuzisindika tesobola nakuzima omutalinga walaba ekyalobowa nti twatekayo buwumbi n'obuwumbi bwa sente naye nga Parliament tesobola kugenda kulaki Parliament eyagenda ne babagaana okulaki n'akakiiko ka Sebutinde baatukayo walaba ekyaliyo babasuubiza sabbiiti ejj'okuyamba naye nga tuzize tukulu nti sente ezaweebwayo mutuufu sente nyingi mutuulya billions 907 ekuddabiza ekisaawe ng'osobola n'okulaba nga sente ezo osobola n'okutandika ekisaawe ekirala kulaba mutandika okuzimba kati ate n'obeera nga ne procurement process eyakozesebwa be baagabira okulaba nga baddabiza ekisaawe ekyo oyinza okwesanga sina bakugu kubanga noza bwe mulimu gwabwe gwali kusoose ng'ate tuwulya mu mbu nti waliwo n'ababidinga oluusi abachina nga sente zadde zituuka ababidinga saagala tubeerimbe tetwagala nnyo tubeere nga twogera nga tusavuwaza naye nze England Brigade nze ndaba
bajiwa n'enguudo ze mu Kampala Central Division babeera ku luguudo wali kubayita ku Wilson Road ne babeerawo myezi emeka naye ndoza baasiba ebinyanga 3 empaka ne babeerawo awo ne batulukunya abantu awo nga jamu n'afuuka nga jamu lunaku naye bafaawo ogenda kasaawa ogenda okuyita oyinza n'okwebuuza nti baddaabiriza ne banoonya abantu bakola ki ne wabula nolwekyo ndowooza England Brigade eno sijja kugimalamu maanyi naye butuufu ekyabulamu ndoza ba professionals nti tuyinza okubeera nga tuzimba ekintu kino naye nga tubulamu ba professionals okulaba nga basobola okutambuza omulimu ogwo bulungi ate nze suubira nti England Brigade eno ndowooza sina nyangu ya kusupervisinga kubanga olaba nga walinga okusika wa KCCA bebawadde omulimu naye kulaba nti kino omulimu gwebakola nga si gwe mulungi ennyo nolwekyo ndowooza olaba nti sente zagweyo Namboole n'ebeera nga tinatuuka ku mutiro kubanga ezo sente zenyiminyimi zandibadde zisobola n'okukayalingako abantu ba CAF ne babeera nga basobola okujja ne basupervisinga omulimu ogwo ng'egikola ki ekutambula bw'otunuulira ekya Nakivubo si kyewuunya nnyo nti ogenda okwesanga nti waliwo n'engeri gye baagabamu Nakivubo yasobola okwewuunyisa nti ayinza okuba nga omugaka wa Nakivubo ye meja konsaniye yali nnyo ku akedize dani okukola ki kubanga otunuliramuko ekisaawe ekyo nze nagendayo okwo nange ninga ndaba exit route senga wabeerawo stampede olaba nga exit nga mutonomuko okusinziira naye nga otunulira obanga Munnayuganda yazimbye ekisaawe ng'ekyo nze muwa credit nti ng'Omunnayuganda okulaba nga azimbye ekintu naye no kyandibadde okusinziira ku Uganda bweri ennaku zino ngeri gyetambuzamu ebintu byawe ogenda okwesanga nti kiri yaddeyaddeku naye nga otunulira nti kisaawe nakyenda fasobola okyafunda nti olaba nti kisaawe nti kitono ekyokubiri ndowooza byandibadde akwatagana nnyo ne CAF naye okubeera nti no kisaawe ekyo kiyinza okuba nga bakiwa omuntu nga si wakubuulirizaako nnyo ndowooza bensonga lwaki olaba nga kiri mu state eyo naye nga ndi so disappointed okubeera nga ekisaawe ekyo kikyalimu butankane kubanga kyandibadde kituweza credit okubeera nga kizimbiddwa Munnayuganda naye wabanga ate yateekamu sente empitirivu nnyo ate nate ekya CAF okubeera nga etunga kisaawe kugamba nze ate awo kimazeemu amaanyi naye nze Meja konsani yange eri ku Namboole sente zebabawa sente nyingi nnyo oziba nga tekituukiddwako na mutindo dde mu kitalo nnyo ekifaananyi ky'ebyemizannyo kiri luddawa ekyomumaaso kiba nga tuli ku level eyo kati Uganda tefa nnyo ku bantu bannabyamizannyo kubanga otunuulira nti bingi nnyo ebibadde nga bihappeninga nalabako okondoza yali Kipotiiki yali abuliddwa nesente zamutwala wabweru okudduka nesponsoringa naye ate n'afuna gold naye agenda okufuna gold agenda okudda wano bamwaniriza nga hero ne bamutwala mu State House abantu Uganda ne bamuvayo ne bamuwa sente naye nga teri yasinga kwetaaga sente zo nga nakukola ki nakugenda okujjako nga tuzuukuse netutegeera nti nno ab'emizannyo basobola okukola kinene nnyo okukontributinga ku ekonomi y'eggwanga tetulina gye tulaga kubanga otunuuliramuko waliwo ensi nga America ensi nga Bungereza zitwala abantu bathlete nga Kenya ne Kenya nyininyini kubanga otunuulira waliwo akatundu awo nga akava Nakuru ngodda gye bayita Emogotio osanga akatundu ako nga kalimu kaba athletes ne side ya Eldoret eyo waliwo ekitundu nga kyo bakireka nga ezo ensozi bazibaduse era saawa eno mwezi ogwedde mbaddeko mu kitundu ekyo nga waliwo n'abazungu abavudde mu nsi endala nga bazze kutweningira omwo kati ng'olaba nti Kenya investinze sente nyingi mu misinde naye Uganda wano otunuulira nti tulina abakubi b'ebikonde tukizudde nti no emidaala kisinga emingi egyo givudde mu bikonde naye otunuulira Uganda injectinga sente meka mu bakubi b'ebikonde owawo nti no palamenti eno etandise okugaba sente mu b'emizannyo naye ng'olaba nti era sente ezo zibulamu nga n'okumonitoringa nako kuganja kwajja kulabirako Uganda palamenti ya Uganda yayisa sente ezigabibwa b'emizannyo era National Council of Sports nekkiriza nti disciplines ezisinga zenga zifuna sente
bawa National Council of Sports newa FMU oba kitongole kitwala emotoka z'empaka ne batuwa bilioni 3 naye ate watu wa sente ezo balemererwa okumonitoringa sente ezo otunuulira sente ezo zalese n'ebizibu mu bavuzi b'emotoka z'empaka buli muntu atwala FMU mukulu dipu ye yali asukuse n'agamba nti tafunanga sente kale andi kigenda okukizuulibwa nga omukulu Nsamba Geoffrey yali driver yamuwabira mu kooti kale ate bintu bizazo okuvaayo nti ate sente zafunika kati wasanga nti National Council of Sports naye ndooza tekoze mulimu gumala monitoringa bibiina by'emizannyo bino kulaba nga sente entono zo gavumenti zeyakutandika okuwaayo zoba zikoze ekimala so balina okuzuukuka okulaba nga batandika okumonitoringa sente zino babe nga sobola okutwala nti by'emizannyo ng'ekikulu kubanga otunuulira abaana baffe abatalina mirimu bw'ogamba nti no portion abeesobola omuzannyo guno mujje muzannye mudde omuzannyo gavumenti addemu sente ojja kwesanga nti abaana bangi bajja kuyingira emizannyo ng'egyo oba ebikonde oba tenisi oba ki okulaba nga artist tugendeeza ku bbula ly'emirimu naye wano omuntu nowabanga azannyo omuzannyo kikaaki olaba nti ensasula ntono nti omudonalita gold naye gavumenti negamba nti kemuwe miliyoni 2 naye nga wesanga mu nsi nga zi Canada nti batwala nti omuntu wafuna gold afunira musenge bitirivu nnyo nnyo kuba batwalaga national treasure naye wano omuntu njekuwa yajja kuzayo ku motoka z'empaka abavuzi b'emotoka z'empaka tulina wano abavuzi abalungi ennyo ng'olaba nti bavuga empaka zibayita ARC oba African Rally Championship kitegeeza nti bavugiza ku fulaga ya Uganda naye gavumenti ya Uganda tukwatangako ku ssente gamba nti no badrivers abagenda okuvuga lale ya Zambia oba bagenda okuvuga lale ya Kenya ssente ziri zino naye ng'olaba nti beteekamu ssente zaabwe bo nga bo emmotoka ne zifa emmotoka oluusi nefuna accident naye nga alina okuketalinga ku motoka eyo gizaawo kati olaba yasininasa efuna accident mu WRC empaka z'ensi yonna naye yalina okulaba ng'anoonya okugula lolkeegi empya oba okufuna akayumba k'emmotoka akapya naye akayumba k'emmotoka akapya kali miliyoni nga 5 kitegeera nolwekyo ndowooza Uganda tulina okuzuukuka okulaba nga discipline zino okuziraga nti no nazo zicreatingako ku mirimu gy'Abannayuganda kubanga obanga motoka y'empaka ngeyo weeri awo employinga makanika n'employinga bamanagers n'employinga baani olaba nti oba okendeeza ku burden ya unemployment etulina mu ggwanga wano ebyokunnyonnyola ku by'emizannyo bingi naye nsaba onzikirize tugendeko ku nsonga y'emisolo girabika nga giwanisizza eggwanga omutima ebyaviriddeko n'abasuubuzi okwekalakaasa ne baggalawo ebizimbe ennaku 3 ne baggalawo okutuusa lwe basisinkanye omukulembeze w'eggwanga ye naye olikakuta Museveni babeeko ebintu bye bamutegeeza obuli awo basale ku misolo gino gye babagerekera naye oluvuvumo lwatandise okuwulira kyate waliwo abagagga bannaggwetta nga balina ebintu ebitawa musolo be balaalo oba abalunzi onalewo ensonga eyo bwe batutandikirayo emisolo ensonga y'ente zino okuwa omusolo gwasomesanga balina ente emitwalo 2 naye nga tawa musolo webaba nga abantu babadde nga balina ente nyingi wazivaamu ebintu badde bisasula musolo then kyewunyisa mbagala ente yo yennyini tosobola kugamba nti no owese omuwendo gw'ente ekyo tulwadde nange siri mulunzi wa nte ekyo ate nange nkiwakanya kubanga ogamba nti no ogenda gisasulira otya nti tetwagala nnyo tugambe nti oluusi omanye ebintu ebimu na Uganda wano oluusi twogera bwogeza ebintu netukomaawo naye nga bwona ogamba nti no buli nte esasule omusolo bwe guti omuntu ajja bivaako soka tutunuulira Uganda economy eyimiriddewo ku ki webanga eyimiriddewo ku ki ekintu ekitwale nga kikulu agriculture kyekimu ku kintu ekiyimirizaawo eggwanga lino naye lwakubanga eggwanga lya Uganda teritwala agriculture nga ensonga bwetunuulira ojja kunjulira gwe ng'omunnamawulire nti mutambulako okolusinga mufumyeko mu nsi endala tewaliwo ensi efaanagana na Uganda ku lukalo luno teriyo lwakubanga obutonde nti twandibadde nga ssaawa eno naye tuba tukola budget ey'eggwanga twandibadde nga agriculture twava dda mu bino ebyokulimisa enkumi nga twagenda mu mechanization of agriculture nga olaba Kenya etusinga mu agriculture naye ate Kenya ettaka lyabwe bbi baliriikirize nti baliriikiriza batya nti eggwanga lya Kenya liteeka ssente nnyingi nnyo mu agriculture gyava kugamba nti omuntu kakozesa enkumbi
bakola mu 2012 Parliament yabwe yasalawo Organization of Agriculture okulima kuno okwaka kumbi bakuyimirize. Bakola batya government ya Kenya negamba nti negula zi tractors nesiteekanga olaba amagombolola gaffe wano nesiteekanga olumusinga amagombolola esokubeerako ne tractor nga 8 nga ziri kugombolola. Naye wano Uganda twogera buli mwaka tugamba tugenda ku Mechanization of Agriculture ate nolokolabanga Officer Prime Minister negaba obukumbi mu 14,000 nebugabira abantu naye nga tugenda mu mechanization kati eteba mechanization nolwekyo singa kati otunuulira budget enejja tugenda kendeza kusenzesa mu agriculture ate zikendeere naye nga ate tunuulira ku bintu ebiyingiza ssente mu Uganda ojagala osanga mulimu emwanyi mulimu biki byebiyingiza ssente naye nga ate gavumenti etunuulidde bano baabalimi bayita mu mbeera ki okulaba nga gyezisinga okuexportinga. Nolwekyo nze omu ku bantu abagamba nti agriculture yandibadde for the meantime eri exempted naye nga gavumenti ateyongeddemu ssente nga omusolo gwe basasula abali mu agriculture gwe bayita income tax kubanga income tax gwe musolo gwe bakaculatinga ku profit yo byofunye omwaka ogwo ne bajjako ebitundu 3 kati nze ngamba nti abalimi oba n'abalunzi basasule 30% eyo eya income tax naye gino emisolo emirala nga VAT biki ebyo nga basonyiwa kubanga ekyo kiyiwaliriza omuntu okulaba nga yeeyongera ne bayingira mu agriculture kubanga tutizudde nti agriculture kyate kyekintu ekisobola okubbulula eggwanga lino naye kwati bwetunulyamu nti eggwanga lino nti bw'ogamba nti no abantu bagende mu merchandise nga olaba zi supermarkets ng'ezo zonna ziremereddwa tundu ezi Shoprite otundu zaani ezibadde nga wano ezo big stores enene zivudde wano tezivudde wano nsonga kirala kyonna zivudde wano lw'ensonga nti emisolo tegiri conducive emisolo gino mingi nnyo tebagisobola okusinziira ku nsenda bakola ki gyebaliko supermarkets mu nsenda zitunda nnyo ebyobulimi ate ffe wano tulye batunda byonna kati walaba tuli mu East African Community newe ogenda mu supermarket za Kenya oba Tanzania osobola okunoonya product ya Uganda wadde neemu nekutula nyaba otumulira products eza Kenya ne Tanzania zijjudde wano kitegeeza nti n'omukago gwe tulina gwa East Africa tekutuyamba ffe nga ffe kati ate mwesanga nti aba proposing emisolo mu Uganda wano ndowooza tebakola kibayita market survey oba survey ey'abantu bo bayimiridde batya kubanga singa bali bakola survey emisolo egimu tegiri applicable kati ate n'ekirala nti URA naye erina ekizibu kimu nti enoonya nnyo wajejja omusolo dani okutegeera nti omusolo gyegujja abantu bakulira mu mbeera ki kugamba ekyo kintu kyabulabe nnyo nti gwe gavumenti ekuwa target nti genda ono twagala trillions 46 omwaka guno naye ate nga totandise okuteekawo avenue nti omusolo gyegenda okujja b'abantu bakulira mu mbeera ki yensobola olaba nti buli muntu agamba ifris omuntu bogera ifris banazana giyita syphilis abantu tebamutegeera naye nga ifris system by the way ifris system yandibadde embi naye URA egikozesezza bubi kubanga tusobola kuŋŋamba nti already kale system weeri nti abantu banoonya engeri gye basurvivinga kubanga emisozi basula mingi kubanga otunuulira omusuubuzi ng'oyo nga wabanga importinga kati kankumenyeremu emisolo gye basasula okuva ono omuntu aimportinga asooka n'asasula emisolo bayita nga kituuse asasula income tax asasula import tax bwamala asasula import tax ne bamugaddako oko infrastructure levy ogw'okukozesa ekkubo ogunaakusasula n'asasula import duty n'asasula VAT kati ate emisolo egimu emisolo ena import duty infrastructure levy VAT eyo gyonna basasula at point of entry kati on top of that n'asasula aba UNBS ab'omutindo n'abasasula n'abasasula ku lwabwe kati ate nebabeerawooko n'ebintu n'asasula bano bakiring agent biki ebyo ebintu paka okubanga befuluma okuva mu store kati ate n'atuuka
nga alina okusasula kyebayita omusolo bayita income tax basasula mu 18%, kati ogenda kwesanga nga omusuubuzi omu almost asasudde ebitundu nga 5 ku 6. Ebyo byonna nga bwobimenye bisasulibwa. Yes. Eggwanga likyakaaba. Abasuubuzi batuuse okugalawo bagamba emisolo gisalibweko. Anti gisalibwako olwo eggwanga ligenda beera. Puroguramu ye yalibadde nnene nnyo kuba nalibadde kusomesa ebyobusuubuzi nekusomesa budgeting nekusomesa ekizibu ekya National Planning Authority byeyitamu nekusomesa ebintu bingi nnyo okulaba nga eggwanga limanya ebintu bino kubanga otunuliramuko Uganda first of all twewula sente empitirivu nnyo kati ate ne sente zetusasula tusasula sente ntono zetuzaayo kakati newesanga nti ate tuba tuzaayo sente ate netwewula sente endala kati ate tubadde ekizibu ekirala nti sente zimu zetwewola ati tuzikozesa kati ate tusigala nga tusasula interest ku sente zino no zizibwayo oluusi ogenda okwasanga auditor general avuddeyo nakunyonyola nakugamba ti kuno omwaka sente ebitongole bwe biti byalemerera okukozesa sente zino ng'ate sente zino bazeewola neziddayo mu treasury naye nga ziddayo tetugamba nti olwokuba ntino tezakozesebwa tuzisasula ate baleeri abakola ki bazizabuziza mu kofa which is very wrong nti bw'osanga nti Uganda abantu buli muntu w'offisi gy'akolamu yagifuula project yasonga lwaki olaba nti no supplementaries ezimu olaba nga teziri applicable nti wosanga nti omuntu ali mu ministry buli muntu alinanga gwe baalagira nti buli muntu anoonye engeri gy'afuniramuko simanya bontegere kyenyi olina alyoka kugamba nti waliwo enzige wano abaminisita agriculture bo bagamba twalayo supplementary awo speed enzige zizze ne babawa sente ne bakola projection yes ne bakola projection kali tuzina enzige zetusuubira ezigenda okujja entototo nazo zijja twagalayo sente endala kati nosanga nti abantu abavunanyizibwa ku sente ezo bw'ogenda okunoonyereza in details ogenda okusanga be bazimba zakeeri ani akola ku kutegeerera eggwanga lino atasobola kubuuka nti waliwo enzige ezitaliyo Uganda bweto bwetambula kuba kati wakiraba mu covid twali mu covid wano tuli mu lockdown ninga waliwo abantu bafuna mu lockdown wakiraba naawe kenyini munawo oli mwatambulanga n'olukolaba nga oli omuntu agamba nti oyo yabadde akulira ekitongole bwekiti ne bwekiti ekikufunanyizibwa ku covid bwekiti ne bwekiti ninga bazina za keeti tuziraba ekyanja wali eri zazimbibwa mu covid tuziraba mu ntinda ninga ogenda okwesanga banyini baazo obanga ogamba nti no okola kyebayita okwechekinga omusaala against ku bintu byoinvestinze nga tulala tekisoboloka kyokola betikamya namulabanga aleeta lifestyle audit olaba tekisoboka nga bagenda mulwana era nzo nali ku radio emu actually nali ku tv emu nebagamba betikama agenda kusanga obuzibu ekyo kigambo kyayogedde bano bamafia tosobola kumukkiriza kukitambuza mu maaso kubanga olaba nti bwogenda okulaba nti percentage y'abanene abali mu gavumenti bona bona ogenda bachekinga investments zaabwe against kiki bafuna olaba nga tekitaalinga yamugambirawo nti tulina chance nebazimba omwaka akati olaba ndi ne president remark egyakola ng'olaba nga almost creating a corruption kubanga abantu abasinga baginterpretinga bulala nti olaba president akkiriza abantu balya enguzi kyere kwanze nolaba nga abantu nga mu programu zezimu za radios nga kibuukirako nti olaba president yabakkiriza tugirye ekikumi kyere kugamba olaba nti Uganda eno yeetaaga ndowooza netufuna muzira kisa n'atukubako bomu netufa ffenna newabeerawo generation empya kubanga eno generation gyetulimu mutuufu nfu olaba nti buli muntu akola kwisa jakuba ekyokulabirako tunulya nasala municipality wano zino nalinganga niwanagana abali mu engineering nga akanya kasobola okujja mu kkubo nga kanya akatunumeka abagabadde muziba akanya kano naye nga tebasobola kaziba kubanga buli kanya kano okagazibwa zesente zagenda okusaba kati liriggwanga lyetulimu yenfisi gyajja kukola ki okufuna ti basanga nti abantu bagwamu ensa okukolera eggwanga naye buli muntu agamba nti gavumenti olaba tetufaako nze kampise wano era kyokola corruption nyingi nnyo tunulya mu procurement otulya mu procurement abantu abasinga abalina emirimu mu bitongole bya gavumenti nga bajjayo emirimu
ogenda kwesanga oluusi alaba procurement officer natufubikira ku nsonga y'emisolo abasuubuzi kye bakoze okuyimiriza okukola kakibaguddewo oluvannyuma okusinkana pulezidenti kyabadde kituufu. Yes, Uganda wanova bwetaaga okwogerako obwogezi tebakuwulira. Pulezidenti era yalina okugonjola ensonga si alina naye pulezidenti yeewa emirimu n'agijjatikawa emirimu ekitali gigye kubanga ziradde ensuubira nti omuntu yandibadde meeting abasuubuzi yandibadde minister wa trade minister wa trade oba n'abali ku kakiiko ka palamenti n'aba URA naye kati olaba nti nno buli kintu ekijja mu Uganda wano kya President Museveni nti osanga nti ebizibu byetulina mu Uganda wano tebigenda kugonjebwa muntu omu wabeerawo bayina okubawo division of labor nti buli muntu akola pakati minister kati mungala kugasaba minister kuki oba president's advisors on trade oba no economy omulimu gwabwe kiki n'olwekyo ndowooza era nze wetunuulira wano okay kyabadde kirungi tyaba meetings era ifris n'agiteeka on hold until May naye nga olaba nti kisoboka nti era bagenda kubabuzaabuza abasuubuzi okakkanira nga kikoze eki n'olwekyo ndowooza Uganda wano kiba kirungi nnyo omuntu neyekalakaasa kati lwadde abasoma ku economy nti economics tetwandikiwagidde kubanga esente gavumenti ziyafiiriddwa ng'ate erina budget to run olaba nti sente nyingi nnyo naye ate era nga abasuubuzi tebalina kyakukola engeri okwaji bayinza okukola ki ndowooza mwe bannabyabufuzi kyabadde kibakolera no nze nga nze eyo yenfuna nze kibadde kinkolera olwabo nti ate nze banja kuwagira abasuubuzi bakole ekyo kubanga Uganda bawulira muntu yeekalakaasizza kubanga tosobola tewaliwo engeri gyosobola kuexpressingamu kyofiiringa nga teweekalakasizza mu Uganda naye nga bweyeekalakaasa at least wabaawo ekikola ki ekisobola okukolebwa kuba kati olaba batazina okubawuliriza naye ate era nze kyakipisiza obubi nti abamu ab'Ekampala badde beekalakaasa ng'ate abamu ab'ebitundu ebirala bakola which is very wrong kubanga kino ekintu bwe kinaava Ekampala kigenda kugenda n'eyo newankubadde kubanga baba badde bayagala kwenjoyinga kibayita monopoly naye nga which is very wrong tugamba nti no wabeerewo okwekalakaasa okubeera nga waliwo ekitali kituufu ndoza kyandibadde national wide awo gavumenti esobola okuwuliriza kubanga otunuulira waliwo emisolo egimu nga tutuufu tegyetaagisa actually nze omuntu wa proposinga nti kuba gavumenti eremereddwa emisolo nga gino ekomye omusolo gw'omutwe yes omusolo gw'omutwe gukomewo babeere nga buli muntu tebajja kubatta kubanga eggwanga liremereddwa kubanga otunuulira amabanja getubanjibwa kasaawe tugenda almost mu trillions 97 tetugendamuko naye nga bajeti yaffe tuli mu trillion 46 kale tugambe 49 naye nga kubanga kugamba 46 kubanga 49 is not actual omanyi ffe bemyanfuna batubala ebintu byaffe budget kubanga ekintu kyokuteekeza budget tosobola oyinza obutakyakivinga oba olusi nekikola ki ekiyitamu kati nze wenkugamba nti nno bajeti yaffe eri 44 mbeera mutuufu 100% kubanga zensuubira kubanga ziri actual kubanga basoma budget bajja kugamba nti twalina budget kubanga budget tuconsideringa previous twaproposinga budget ya trillions 55 naye twasobodde okufunako 44 bakuwe n'ebizibu yes naye nga tubyetukola naye nga ogenda okwesangamuko nti okugjako nga fasobola tufune abantu abatuufu abakola mu National Planning Authority abantu balekerawo okukolera mu ofiisi kubanga buli wokolera mu ofiisi tofuna kituufu kubanga bo bakola kyebayita sampling ne basindika olusi bakola research ne bawa abaana ne bakola questionnaires bawa abaana lusi bemakerera lusi bawa universities endala timugende mutukole sampling eno ne bajja ne bacreatinga data ne babesina ku data eyo naye singa abanene bano bavaayo mu ntebe ne bagenda ne bekolera sampling boge nyininyini ne badamu proposing emisolo bala omusolo kuli applicable guno kuli applicable kubanga yo omuntu ow'omukikubo yagamba lwaki onteekako ifris nti already musasudde emisolo lwaki ongoberera n'akatono kenfunyeeko nako okalabe of course mu Uganda wano kubanga kyonkyogera kino manyi si kirungi kati nganzi bwagenfuna si kirungi kukyogera naye amazima genyiyi kubanga tonoonyeza ngeri gyoyitamu tosobola kusabayinga mu bizinesi za Uganda kati saawa eno kubanga amazima gali nti emisolo giri waggulu nnyo kubanga ate aba noze gyankubuulireko oko nti VAT n'omuteeka ku 12%
oba nomuteeka ku 10%, ojagala okwesanga nga omunauganda ajja kwagala okumusasula ddala okumuteeka ku 18% ate n'omusasuza n'oteekamu enforcement ey'amaanyi kubanga the amount of money gyokozesa okwenforcinga lwaki wandibadde nga osikendeeza n'oyagalisa abantu soba omusolo ate ekirala nti n'abantu benyininyininyini baweddemu amaanyi okusasula emisolo kubanga walabanga ebinnya biva olusi ku dduuka li paka wakaawo bwabeera asa okwebuuza nti omusolo gusosulakawa tulubya wano buze munasana wano nseze enguudo ze munasana ezimu mu zoni ennabweru neninga zeemira ku sente zange nga kyali munabyobufuzi nekati otunulya enguudo nga Bukima road Kiwa road ekyenzigulo zaafa okuvanava mu byobufuzi nirifa olaba oluguudo ziri unpassable nga n'abalina emmotoka tebakyalina mmotoka bakyazisaamu kati kitegeeza nti abantu basasula emisolo mu media bakola n'enforcement n'olwokulaba abali ku property rate naye nalotakwasibwa nsonyi naye n'osiba siru ku nnyumba y'omuntu naye nga wabayise nga n'emmotoka tesobola kuyitawo kati n'olwekyo n'olwokulaba nti abantu basasula emisolo naye nga musolo atunuulira nti sijja kusasula kubanga ne gavumenti yennyininyini terina kyekola ki kyekola musolo gwekola ki gwempa ngate n'ekirala otunuulira ifris eno senga bagitulaba ne bateeka mu lulimi abantu bawutegeera nolokola nti owa West Nile nagiteeka mu Lugubala owa Muganda wano nagiteeka mu lulimi Oluganda oweyankole nagiteeka benana biri mu Luzungu ate nga jjukira bano abantu ba middle class abasinga okusoma kwabwe olusi kutonomuuko kati omuntu wagamba kyekolaba ifris abamu bamanyi ku kika kya musolo naye nga olusi tebaba bakola ki naye nga nsasula ya musolo kisa system naye omuntu agamba nze omusolo gwa ifris kansula emisolo emirala naye omusolo gwa ifris sijja musasula naye nga kisa system kugamba Uganda yensobola kizayo ku URA erina okwekyekinga etandika okusomesa abantu emisolo esabe gavumenti sente okusomesa abantu n'okulaba nga bakyusa emisolo gino mu lulimi abantu bakola ki tebategeera. Honorable tweyanziza ku nsonga y'emisolo njagala tukoneko tuddeko eno politics katono ku nsonga y'ebibiina aboludda oluvuga ne gavumenti mulina olutalo olw'okusiguukula gavumenti y'enaalimu olunene obuyinza wabula mululekeredde muzze mu kwerumanga nga mwenga aba National Unity Platform yabasongamu olunwe mugufudde omuze okugenda mu bibiina ebirala nga bye muvuganya nabyo nga mujjayo bammemba ate mubaleetewa ekyo tekyongerawo oluwonko olunene wakati wammwe ekifo kye mwali kwasaganyiza omulimu mulanga mujjawo gavumenti yenaalemu nsikkiriziganya na kibuuzo ekyo ekyogamba nti no tuve eno ntusosonkola ekyo si kituufu wabula ekituufu kiri nti okuva batekawo multi-party system buli muntu ayagala kutwala buyinza ate buli muntu ayagala abakulembeze abalungi nolwekyo wabanga waliwo nze nali musajja wa DP naye waliwo abantu abanjogereza okukakana nga nyingidde ekibiina kya NUP kati nolwekyo kiteba kitegeeza nti no baba bavubye nolwekyo buli muntu ayagala nnyo okubeera tebusinga kuvuba mwenaale naye tuvubayo ngamba eno bwajja nti kati ono wa FDC oba wa DP nze nabadde ku kitebe nga banvere nga abapya abazze naye olaba nti mukulu wa Sajjuma abantu beyasinze okuleeta babadde benyaleemu otunuulira waliwo abavudde mu Northern Uganda naye nga babadde ba engatezajero wazirabye ezo enyaleemu era noza abantu abo twabagulidde nga tulabye nga tugula engatto tubagulira engatto kitegeeza nti no buli wamu twagala nnyo okulaba nga buli muntu avuba kubanga multi-party system bwetyo bwekola ki bwetambula naye luliwo tubalinga nga tukyali mu mugendo ogwalingawo ng'omuntu kizibu nnyo okukola ekyo kikyalinga naye nga gamba zibagali nti okwelumaluma mwekuli naye nga okwelumaluma kuno nze nyakitegevu nkyogereko nti no kuleetebwa ekibiina kya NRM kubanga NRM eremereddwa okulaba nga evuba abantu abanene naye lwakiri esponsoringa abantu abali mu bibiina by'opposition sijja kugamba nti no esoosingamu NUP mokka wabula n'ebibiina ebirala kubanga tolaba olutalo wakati wa Katonga ne Najjanankumbi olutalo olwo sponsored by NRM efuna abantu nja kugendayo eyo naye kati mbadde kubanga balenja nkijjemu mu kibiina kyonadeko egundi nga NUP ekola NRM basajja nabo beina abasajjesi baabo basukana balumba UBC
UPC ne bagikola ababoli ne bagikuba ekigo ne bajjamu abantu ne bafuula baminister ate baminister be yafuna bogina ddala abalinga abatabeerako mu opposition ekyo nakyo kiraba ne balooka bagidumba DP wala DP yalina abantu ng'abantu bakyukakyuka era nze omu ku bantu era tasobola kuva mu DP naye bwe nalabanga bakute president general bakute secretary general bakute mwami Mukasambidde babatutte almost balutagwera bani abo kutagwera kubanga yali organizing secretary wala organizing secretary deputy president kati kino kino kyakazaaki kati obanga toyagala NRM definitely oba olina okunoonya another option kati ate nze nafuna omukisa nti nayina abantu abali banjogereza nga bali mu kibiina kya NUP ate nga kyamaanyi era olunaku oluza oba tuleta mu NUP almost olunaku olwo nze nalutwala kubanga nali mpagirwaga mu DP nga ninange nsookola nga nekakasa kubanga actually nga olunaku olwo lwe bandagayo mu kibiina kya NUP obandaga eggwanga nti nyingide NUP nafuna amasimu okuvirira ku yali president general oba president general mukulu mawe mukulu Sitanda nakubira esimu batangale bakwendaka okukoza eki naawe ogenze era obulya ne mugamba nze siri willing kukolera mu NRM mwengeri gyemwagenda mu NRM namwe mugende nze omukubali bali banyogereza nange okugenda nabo ne mugamba nze sisobola kukolera mu NRM sisobola kukolera mu NRM katusigale ffe mu kipi yaffe naye bwe nalabanga ate bagenze olw'ebikolwa byabwe baali baagala ffe twasalawo ntutama tukasigale mu ki opposition mulibuuka ddi mwami Museveni mutegeera obutego bwe ne muggwamu okwerumaaluma okuliwo batufundikira ekizibu ekisooka gye tulina nti no waliwo abantu nga bo baavu mitima tulina ekizibu ekyo abantu abaavu mitima n'osanga omuntu neokaba kasente kameka kamumalamu bangi nnyo betulabye nti kasente katono nnyo akamukyankalanyamu ekirala nti abasinga si opposition wabula mu opposition nga banoonya kaadi wamala ogifuna nebakyuka ebo badobiraba bangi nebolabye abambali Masake abambali Luda sijja kwogera manyi naye ng'olaba nti no baali bisaala banonyezamu akalulu nga bakulaga nti ba NUP naye kasaawa eno boogera bintu birala nnyo nolwekyo sente zimazeemu bannayuganda simanyi oba bwanfu oba tebasomesebwa bulungi oba ki naye nga kyekizibu kye tulina ekisinga kya sente kubanga era mwami Museveni bwakasala bawikira nti ya sente ng'aleeta sente ng'azikuwa tulaba FDC erina Katanga region nayitebwe nti Najjanankumbi region ezo zonna FDC kati bakalanira kabonero baagala nagenda mu makooti kwewaabira kino bwe kitunuulira tolowooza nti kijja mu kibiina kyo kubanga tulaba mu kibiina kyaffe sisuubira kijja kujja nze nkiraba at least ngezaako nze musajja anoonyeza olusaaki naye ng'otunuulira FDC egenda kuggwawo otunuulira abali Najjanankumbi babira ddala NRM yennyini kati olulimi lwe boogera lulimi lw'ekino NRM kati ate abali proposition within FDC olaba nti ate be bali ku mulamwa banoonyereza kuba kati otunuulira Besigye okugenda okulaba ng'azikusa abantu lwaki owe Najjanankumbi okikuba bakikubye ne bagamba nti abo abantu bakkiriza okukola ki naye nga tebagenza eri tuli mobilization y'abantu ne bakikuba kugamba okyabedda era bajira kuleeta police batakuba bakola ki n'olaba nti incident yali ku Najjanankumbi olaba nti was uncalled for nolwekyo otunaabanga tunalwanyisa oba tutwala buyinza buno actually point awali ku ludda oluwa lwa gavumenti tulina n'okwegatta okulaba nga tubeera ne goolo emu nti goolo yaffe emu eriki goolo yaffe yakugenda ntebe mu ntebe ne bwe tunaabeera nga tunabeera kusaa kwerumaaluma kwekola ki zera zensanyukira nnyo ku ky'abantu ababeera nga ali mu opposition naye ng'olaba nga yeebuuza ku bibiina ebyo abali mu opposition olaba nti no ekyo kyetusinga okwagala babeera nga tulina ekintu ekitugatta kintu kimu kulaba nga tutwala obuyinza buno n'okutegeera nti bannayuganda bali kunyigirizibwa baagala kukendeeza ku misolo baagala kulaba nga amalwaliro galimu eddagala baagala kulaba enguudo nga nkole baagala kulaba nga
okusoma abaana basomera mu environment ennungi nnyo nga yeggolo yaffe naye otambula eyo nga tutunuulira tunuulizi ensawo yange nfunye ntya sente mu parliament nfunye ntya obusiimo bwange nfunye ntya bino ebyo tetutwala ggwanga lino ki maaso. Mukoze mutya okulaba nga musomesa bano abalina omululu gwa ssente okukabajjamu akulaba nga kwakiri banywerera ku mulamu okutuusa lwe tunaatuusa ggolo yaffe? Amazima gali nti omulimu ogwo tegugenda kukolebwa abakulembeze bokka wabula gugenda kukolebwa na Uganda okutunuulirwa omuntu alina omululu ennyo kubanga abantu babasomesezza abantu basirinze n'okutumalamu amaanyi be bantu abasoma abantu boolaba nti abagezi boolaba nti bayivu ate basinza okutumalamu ki amaanyi nolwekyo bannayuganda tubeere nga tuli kiini nnyo nadde mukaluga naakajja tubeere nga tuli kiini tulina okutunuulira abantu abantu betulonda abantu bali wathe naye otunaabeera nga tulonda bulonzi nti olw'okuba nti nno gundi mukwano gwa gundi afunye kaadi then tugenda kufuna obuzibu bunene nnyo kubanga Mwami Museveni abeera yeetegese first of all alina ssente alina machinery alina buli kitongole yakitwala kubanga omuntu wabanga yalonda electoral commission yalonda judiciary yalonda governor bank of Uganda yalonda CDF kakati tulina obuzibu bunene nnyo olusozi lwa Gambalagala okulaba nga tusobola okwegatta okulaba nga tusobola okulwanyisa institutions ezo otherwise tulina okwegatta okulaba nga tusobola okulaba nga tutwala eggwanga mu maaso. Tufundikire lekano abantu abasiguukulula gavumenti bagikoleramu olaba nga tekyetaagisa kankuwa ekyokulabirako kya pulezidenti wa North wekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne pulezidenti wa Katonga region mu FDC okuyingira mu gavumenti y'NRM ne bakola ne Mwami Museveni gavumenti ki so si gavumenti kati musobola okuproposinga nti no Mawuti yakola kituufu si kituufu kwakati saawa eno ayogera birungi bya NRM olabira ddala nti oyo abulako kwambala kwamasaati ya yero kyekyewolo kyatanakukola naye olaba nti ebintu bitukola byakola watasobola kuŋŋamba oli mu opposition naye ng'otula mu cabinet ng'era cabinet eyisa ebintu ebinyigiriza eggwanga naye ng'otunulatunula kubanga sinalaba mapad neemu ekolebwa mwami Mao nolwekyo nze siwagira muntu munnayuganda ensi endala zikikoze nti omuntu asobola okukolera mu gavumenti bwezi naye si Uganda wano buli muntu wabanga basobola okukkiriza n'obbanga bw'oyagala nolwekyo abantu abasinga abakulembeze be tulina they are after kikyenziza awaka nti mukyala wange asobola okubeera nga azaalira mu America abaana bange basobola okusomerako mu Harvard abasobola okusomerako mu Bradford abasobola okufunako mu Liverpool University bikyeyo byebiri mu Uganda kubanga Mwami Museveni yakuwa avenue ey'okulaba nga ekwerabiza kubanga otunuulira wano Banita Amongi abo bonna watunuulira otunuulire omukyala wa Kena otunuulire baani abo nabo babeerako mu opposition naye kati balaba baatuuka kino kyekugambye Mao yagamba ekimu ku byamutwala akulimba era n'agamba bwe munaalaba ebibala yagenda kufuna bitafutafu era ebitafutafu abiridde tumwagaliza mirembe era nze kyerabadde mpawula Mwami Mao okulaba nga akwata ekibiina ky'abanne n'akibaddiza ne batwala ekibiina kyabwe naye kati yagenda mu NRM ate n'asigala nga ali mu kibiina ky'abanne ate nga akoleramu ebintu bye which is very wrong kyokulaba nga abantu ababeeranga wali ku headquarters tebakyagendayo naye press conference ezanyumanga tezikyaliyo kubanga abantu bamanyi ddadda Mwami Mao yayingira eddubi. Honorable tujja kusaba osiibule abatulaba ku Mukutu Daily News Channel abagenda yes mbebaza first of all abatulaba ku Daily News Channel bane mwebale nnyo kuwagira mu channel zo musubscribinge kubanga mutuufu tunuulira ntino mugenda wala namukwano kyange abakisobola okujoogerako bali mu America eyo era musigale bannaye nga mulaba channel eno enoonya amanyi ne babayako kye boogera n'abantu afa bennasana bw'oba oli olaba nga tukitaddeyoko gisindikewo omulala subscribinga kubanga bakola research balungi nnyo naye nga tumiddeyo ku bantu bafe abali mu nasana 26 tugenda kukomawo nga tetulina amaanyi mangi nnyo tulabe nga tusobola okukyusa mu nasana twagala nnyo okulaba nga nasana eno basobola enguudo z'omu nasana zifudde nnyo twagala kulaba nga abantu bali mu mbeera nga banoonyeza emirimu n'okulaba nga abantu obunene naye nga abantu bagifunyeemu tulya municipality esingamu ebizibu ebingi nnyo naye nga mbagala nnyo mwebale nnyo okubeera ku channel kwebaza gwe abadde agenda mu maaso n'okubanga otugoberera ku Daily News Channel badde Shafik Alfadi Kananura okutuusaako programu eno Face the Point tubadde ne munnange Saava Kanyike yabadde ku kamera
gwe mumanya obulungi Sava Mr. Sava tugamba subscribinga osharinga abatugobera ku TikTok like and follow tweyanziza tweyanze